tuli ku National Theatre like Tash has said. Abaze bagoberera ensonga z'abayimbi, you've seen the hustles babaddemu, enjawukana ezibaddemu okuviira ddala ku Uma, wabaddewo issues za Uganda Superstar, mubadde ne issues mbadde muwulira ez'eggulu zonna nga zitambula, abayimbi abaki embiranye nnyo ebadde eggulu. Now finally abayimbi basazeewo ba organizing kye bayise retreat era ng'egenda kubeera Ntebe. Kyentegeddeko bangambye ya nnaku 3. Ndi n'omukulu gwe bayita Walter yasize okunshokinga okuba nga ali ku National Theatre. Bamukube waggula ku Uma those days n'atwala akabondo k'abayimbi be bakubira eggulu. Bamujjukira that story ye Walter eyali nsanyusa okulaba Walter. Jendi okyali adimini wa Uma? No. Kati wano okolawo ki? What I know, this is an Uma initiative. Tuli mu restructuring of the music industry. So retreat is part of restructuring. Twagala ku restructuring. Bano bonna bolaba bano abayimbi abali wano bonna bavudde mu districts ezenjawulo, regions ezenjawulo. Association tulina Karamoja, Lango, Acholi, Western Busoga, Elgon, Teso, Mubende bangi, Masaka, Kasese, Tororo. So tugezaako bakulembeze eyo okulaba nga tuli restructuring tufune ekituufu. So retreat etandika leero? Etandika leero paka ku Sunday. Paka ku Sunday. Biki, what are the key talking points mu retreat eno? Biki bye mugenda otunuulirwa? Okusooka, how we restructure our industry okubanga eri beneficial. Buli muntu ng'ajenyumirizaamu abayimbi bayimbe bafune mu kye balina okufuna mu kuyimba. Babebe kulu banaabaayo ba Chameleon. I'm sure baba invited. They're gonna be there? Yeah, it's baba invited. Okay. So eggulu bangamba baba tebakyakkirizayo bayimbi eggulu. Is it true? Lwaki no. Baggalayo. Naye siri mwogezi wa ggulu simanyi. Nga Walter, you know these things because this is part of understanding what has been happening mu Ndongo paka kuba nti kati muli ku retreat. No, after the workshops we had in Gulu, never closing a chapter y'abayimbi in Gulu. It was done close after the workshops, so never gamba we go and implement what we have been taught. So retreat is part of the implementation. It was passed in the resolution, so ere tuseewo. So twebaza bakulembeze the government okulaba nga bitwa abasaba okukola tubitandiseeko bikola. Kati bangamba we mwave Gulu waliyo kye bayita Umas ne Uma. Kati kinani akitegese Umas. Mpozi Umas kye kati? Uganda Musicians Associations. So all associations of music ziri mu Umas. Sindi be bakiteese ne fina masanyalaze. Umas. No, not in the video, Umas ng'abakulembeze kwe gamba. Tujjemu manyi bwe tufuula ekintu kya Walter, ekifuke kya Walter kyonooneka. Kino kya Walter, kino kya Fina, kino kya Sindi, kino kya Biga ibyonooneka. So abantu bagenda kufuna kawogo. Mugenda gabana ssente. People manyi bafuna misconception. Mulabika mugenda gabana ssente eyo. Extra teri ssente. Bantu baagala industry kutereera. Era bonna bazze ne wobabuuza kulaba nga batereeza industry yaabwe. Waliwo, she's my friend Shine Muchiga from Kabare. How are you? Nogamba chichishi? Njahora gambo te. Ndagamba je. Na ni bakuleeta hano. Batuitash. Yeah. So you also told about the retreat. You're here for the retreat? Yes. From Kabale. I'm the regional leader, chairperson of Uma in Western Uganda, Ankole Chigezi sub-regions. Yes, so I came to represent my people with 2 other executive members. So what exactly are you expecting from the retreat? Chichosuubirayo mu retreat yenu? Nze nali muyimbi. Sesimbangako even ne ku bwa class monitor. Then ne bandonda nga leader. So I feel like I will leave a better leader. They're going to tell me what to do because I don't know how to be honestly, I don't even know why my people voted me. Shine, do a sister wa the short one, eh? The comedian Kansime. She's a leader. She's a sister to Anne Kansime, for those of you who didn't know. She's a leader. She leads in a way. Yes. So how would you tell me to? Tuze wano okuyiga okusoma and then to know each other. We've been talking in the WhatsApp group. We have a WhatsApp group. We've been talking like all the time. It's like the busiest WhatsApp group I have in my phone. So nzize ntegere ba akiki bebani ba Michael. Babebe kulu mubasuubira bagenda beera bagenda beerayo the Chameleons. Tebana bibagamba. Ate na concentrating, I will be starstruck. So far how do you see Ndonge the wrangles is but ankole yo sente muzifuna sente za promoter zempulira zikayana tetufunanga kose teteri sente zali zisaze lya ntonde teri sente zaliza ate nga mwe
I'm telling you, anti chechitulese. Chobola manti. Ochitegedde nawe. Let me get another gentleman from Leader. I think I know him. I've seen you. You're from Rila too. Yes, Mr. D. So now you're part of the retreat. Yes, I'm part of the Bagenda basasula sente meko kubera mu retreat. Really, I don't know that. No. By the way, we are here for a retreat. Retreat is not all about money, but it's all about learning. But yes. temugana gabana sente bya ddala. No, that may be a by the way. But the major thing is about learning, about knowing more about our music industry and bring changes in our game, of course. Yes. Coming up together, working together, doing things that really makes us move forward. Leader. You come from Leader, so you're representing artists from Leader. Leader, yes. How is the Lango, not only Leader, actually Lango. Lango, yes. sub-region. When I'm talking here, I think I talk as Northern. Northern. Yes, because. So how is it like there? I think that if we were getting money, we wouldn't be here. But now we are right. We are really. No. No. So you've asked that. That side, are you getting money? Of course, if we are getting money, we would sound a bit organized. We wouldn't be here. But now, since we want to be a bit organized, to see a way of making money and getting money, that's why we are here to brainstorm to get money. So you're going to spend the 3 days just Muyige? Yes, we are learning. Yes, and talking and sharing. We have, but of course. So Tash, this is what is happening at National Theatre. There are so many colleagues here. Ngabo Balaba, and what I've heard, Fina, Bali Ntebe, Erio, a group of people that are going. So Ngabo Balaba, all of them have a luggage. Mukwano Gwange, Bagendo Kubazumingira. They have their luggages. They are going to be going for Gulu, for Mugenda Ntebe. Yeah, tugenda Ntebe naye nga sinaba kwogera ku ky'Entebe. Njagala sooka kwebaza BBS Telefina. Nze bampita Omulangira Magembe Badru. Guvudde mu kitundu kye kya Uganda. Guvudde Mubende, ndi president wa Uma Greater Mubende. Okay. Yeah, Uma Greater Mubende. BBS eri eteredde Ntende. Era kati nkakasa nti abe Mubende mwenna mundaba abayimbi bange, Mityana, abayimbi bange, Kyankwanzi, abayimbi bange Mubende, so abagambye ose kusagula. Nzize kusagula. Kakati serious tutandise, Uma kati etandise. Bagenda basasula yakasente kameka after the retreat. Tetumanyi naye kusinga kye basuubiza. Tebalina kye batusuubiza. Ekiroto. Siba. So you believe in Uma generally? Mukkiriza nti egenda kutereeza. Yeah. Okay. Yeah. We believe in unity. Actually, moto ya fetero government together we can. Bebe Kulu yagamba ekyabateezaawo Superstar ne Chameleone abaana abato tebasobola rubbing shoulder. Were you comfortable with that? Nyinyi ekyo kye twagala okwogerako era kye tuze okudemonstratinga wano nti ddala omuyimbi yenna mu ggwanga lyonna yenkanankana n'omuyimbi yenna mu ggwanga lyonna. Twetaaga equity era ffe ekyokugamba nti ono munene ono si munene. Superstar mwalabanga tebikola makulu. It was a mess. It was a mess. Because ne kati ne Bebe Kulu sibalaba baziza bafana sibalaba. Ndoza tunabasanga yeri. Nnyo katono Jackster. Nga mwagala okakasa nti nno wansi eyo waliyo abayimbi abakubalaga. Kati twagala tukitandike kati. Chameleone bw'abanga agamba nti Emubende teri bayimba. Ajja atimbe nange ntimbe ekivulu kya Mubende. Okitegeera. Atumaliriza ngena mulango babakama ba. Chemanyi yali nsoberwa kuba bo balina pride ate bakama baffe balina amalala mangi naye nga nabo bakimanyi nti raga yakubibwa ba Superstar fenna. Mwena mu baba Superstar. Waliyo upcoming Superstar. Ne time yaabwe sibe bagende. Time zenda tuka bagende kati fe. Tash, this is what is happening right here at National Theatre. I was supposed to engage with Big Eye naye bali up and down batikka abantu babatwala Fina bangambye alieri. Cindy is going to be coming up later. We will follow up the issue tomorrow tulabe oba bayimbi banabayo, but I think it's one way to better the industry, one way to demonstrate nti obumu bwe buyinza okututwala even in better places. Katwetole mu katono mbakwase Tash, we shall be linking up later. Ron. Okay, thank you Jonathan Jackster Mugudwa, kansala w'abantu aka interview ako abambi abaana abatuseeko mullo. Sijja kubanga njogera bingi obudde bwo butambudde, katusoke tukole ku nsimbi z'abakama baffe nkyali mu studio za Telefina.